Yete tebe ya general. Bari mukata wana. Yete ne kula. Yani achaza jino mugeto ye yani achaza jino mugeto ye yawunze nakaba kwano banange tulaniriza mwenna ekitulese bakade kikuni abatulina bana bageto beyagala bakati musaba yoye mwana wasani wanzanye nale mubutali Ghetto structure oye Ghetto structure oye Baibuziri wansinachi Abana bamama abana batata tunakulwa lero tweme kulambula ghetto zaffe zafuna mukade kikumi abajene we bali abebitibwa mwe bali mu nyumba abetate okumanya ensonga za ghetto zonna nga wezitambula wano wa ambassador Denzo omuyimbi ogenda soma mwego yegwe mwana mulenzi oli gwe bayise owamalebozi jeno oye jeno oye jeno tabulira oye bali mutizi jeno ne meja nsonga za ghetto structure center Ndamu yingire Kawa lyali ebweru Jakeno. Yabale mujakeno bantu boyino wansi na. Oyo. Okay. Sana itaza wano jena alimkulambula ghetto structures mostly ababa benefiting mu sente za sako. And omukupo kwa benefiting wano waliwo Denzo era madensa badenzo mu bwango bw'ekitalo ojje omuzindalo gugo first of all yaniza fande jeno then onyinyole ne kusente ngobo zofuje n'engeri gy'ozifunyemu. Jeno nsanyuse nnyo okujja ebintu bino mbiruddemu nnyo naye abantu bano beetaaga okumanya n'okutegeera n'okuwabulwa naye ng'ebintu bya ddala ojjo ndamulira ze nafunako ku ssente okuva ewa komanda Jackie yakuntuusaako neekola bakolo nti waliwo ssente za ghetto ezajja naye ng'omuntu tukole bank ghetto bank nti osevinga tukubanga oyinza otuuka ekiseera ng'ozza omwana ku ssomero naye nga tolina ssente naye singa ssente tuziba wabuwi gwowa yakola ki yagenda era jasigala ng'akaaba enjala so kino kyensooka okwebaza webala ekola ghetto structure. Inti nze nkubye ebbanga okuba omudomo mu bantu bano naye nga tebakitegeera nembagamba nze nali nziza abaana ku ssomero nagenda ku housing finance bambalira ebizike netwala abaana kuki ku ssomero ne komanda nasa webalekola mulimu nakulumine ku tipi eyo empereera ekiteezi omulimu ogukoze bulungi naye nze kyensaba baghetto youth era tukwatagane saving kyekisinga nze olaba ebbuca y'embuzi bampa $5,000 mu $5,000 nagula firiji eki emu naye nga nze bwe neeyiya netera okubbuca y'embuzi olaba ewa abakola engatto n'ezo sente tezammala era bazimmanja buli sawa mulaga essimu ya komanda Jackie buli Friday ngamba
emitwalo 5 tegamala so gye nsaba Jeno nga nze oba n'abantu abalala twongereko ku ssente kuba bano baŋŋamba mwana Denzo wafuna ssente nafuna 0 bampa emitwalo ameka ng'ate nsevinza ameka kitegeeza oba mpadde ameka emitwalo 3 zikola bizinesi ki nsevinza emitwalo ameka nga kubange nga zekyensevinze simanyi oba ziridde oba teziridda kati nompa emitwalo ameka oba ompadde mmeka njaya Jeno nyoyinza bizinesi ya mitwalo 3 okujjawo nga ngenda suubula nakati aba hoteri olabye wa hoteri wuuyo namuwadde sepiki etya olw'okugamba nti nze nkwatagana nabali naye nange ndi mbuzibu Jeno yiye sepiki emu naye neetaaga mwongereko esepiki endala mwetaaga ka bizinesi genda kulambuza bu bizinesi obwo obulabe mulo Jeno naye sente tezimala kubanga sente zo Jeno z'ogaba ziri nti omuntu owa wansi singa abakoze bizinesi nti omwongeramu n'atuuka ku ddaala nga takyayaayaana era bankubidde essimu abasajja abasoose okujja ne bagamba tolina bantu Jeno tajja kujja esalo ng'akola mu saaluuni Jeno ku mulamu ogwo bwe twali tugutandika ekkolo gwali mulamu aki nti omugeto yuuti tutandika ne tumuwa entandikwa nti bw'olagawo kyokoze mu ssente ezo tusobola okukola ki okwongerako si bwe kiri Jeno obugalo buluwa Jeno nze nga nze nafuna ameka n'emitwalo 5 nina atunda embuzi nina fine feet tozangatto 15,000 genda emakindye ku barracks ng'okkirira eri kwash waliwo ekigambo fine feet era nina abaana benkozesa nakati ŋŋenda kulambuza boozangatto era nze mbawo okusula naye ng'obuyambi butono boba nze bansibako ekintu nti bw'okwatagana ne ba General naye nga siina ze nali nfunye nnyingi era nkwatagana nabo naye Jeno munnyongeremu nsobola olabirira abantu bano yo kawawa zawudi nga takola yongeze ndongo tuyimbe kayimba kimafulubeeto zigiriye zigera zizigire okala mukala sibulira zigiriye zigiriye nakabera utadata yekala wotera komodogoja basego kidena wakabala yekala tekanze Zibampita Jeno Damulira nankolera gavumenti ya Uganda ndi Jeno wa UPDF naye ng'emirimu ngikolera mu polisi ya Uganda ng'omulimu gwange gwa kulwanyisa bumenyi bw'amateeka twagala eggwanga nga buli muntu alina emirembe mpulira twagala eggwanga nga bw'olaba ensi ezimu nga bw'olekawo bweneerabirawo n'essimu yange neŋŋenda ekkolo gye nkolera nga nsobola okukomawo n'enkola ki ekyo ekigezo n'enkiwaaba ennateete simanyi nti oba musobola okukiyita ekituleese kubabuuzaako kulaba gye mubeera n'okulambula oba okufolowinga ssente za gavumenti ezajja mu ghetto mumpulira waliwo programu ey'okuyamba ku baana aba ghetto the ghetto youth ng'ebaddewo kati emyaka 3
abamu already mugirimu programu eyo abamu mugiwulira abamu mugyagala naye nga temunagiyingiramu mumpulira nga programu eyo president yagitandika ng'omulamwa gwa kusitula mbeera ya mwana wa ghetto kumujja mu bumenyi bw'amateeka mumpulira abaana bangi abatonga bano baali bakwatibwa ne batwalibwa mu makomera emyaka gyabwe gyonna egy'obuvubuka ne bagimala nga bali mu makomera bali akawunga ka gavumenti so nga ate bandibadde bakola famire bandibadde beekolera nabo ne babeera obulungi mumpulira naye nga twakiraba ng'ekimu ku kivaako obumenyi bw'amateeka obwo abaana abo ekibatwaza mu makomera kubanga baali tebalina mirimu batuula mu ghetto ne balya ebikoola ne bavaako ate waliwo ndabi bagoloka saamusa olaba kakati embeera eyo ey'omwana atuula mu ghetto n'alya ekikoola n'alinda okukola eggaali akawungeeza anoonye essimu yadda mulira owulira agenda bbe akakufu k'omukyala kanekeresi k'omukyala embeera eyo gye twayagala okugyawo mumpulira tuggyewo obumenyi bw'amateeka abaana bafune ekyokulya abaana bafune ekyokukola teri gavumenti yagaliza abantu kubeera mu makomero naye embeera yekola ki ekuyinga kati embeera eyo twagitunuulira nga bwe tutakola puroguramu nga yo fokasi yayo y'abaana ababeera mu ghetto abasulayo n'abakolerayo obumenyi bw'amateeka tebujja kendeera ate ng'obumenyi bw'amateeka butaakendeere eggwanga terijja kuba mu mirembe mumpulira nga buli omu ali mu fiya bw'obeera mu jjaamu osuubira wali wagenda okusikako kasaidi mmiri bw'obeera ku bodaboda tokuba ssimu kuba wali wagenda okukola ki ojje kusikako tewali muntu ayagala kubeera mu mbeera ng'eyo nga tetumanyi pulobulemu gyeva nti eriyo bannaffe abazaalibwa ng'abalala bonna perfect tewali muntu ali perfect tewali program ebeera perfect newabeerawo entandikwa so bacoordinator mwabalonda era bali mu kuddukanya emirimu ki egya ghetto structure nga twalaba nti senga tukunga abaana abo ababeera mu ghetto nga mmwe tubawa obukulembeze tujja kwongera okubategeera ebizibu byammwe nammwe mujja kwongera okutegeera gavumenti akaaga bo ne batunda gumu kasanvu n'okweyongera ezeyongeramu zonna ziba zaki zaawo kategeeza nti oyo omuntu omu ayambye abaana bana n'abajja mu bumenyi bw'amateeka ng'ayita mu puroguramu eno kakye twagala ekyo tuwulidde aba studio tuwulidde abali mu boxing tuwulidde abali mu bintu bingi nono tumuwulidde ali mu mbuzi ali oko sente zimala tewali gwanga wanuuza mu Afrika wano alina sente zimala naye omuntu bw'abanga alina katandika nako n'akakuwa tandika nako eriyo abaalinawo nga bo bagala kukola ki eriyo abatalina ddala yes emitwalo 5 si nyingi naye emitwalo 5 mu mbeera ya Uganda omuntu asobola okusiika okula omuddala gwa chapati n'alya ku chapati eyo n'afunawo omutwalo gwa buli nnaku gwatwala ewaka maama n'abaana balisa waka ne bafuna ekyokulya omuntu asobola okulenga emyera omuntu asobola okutunda amanda omuntu asobola okusuka mu mbeera gye tulimu yes ensonga zitekansi tugenda kuzoogerako kubanga tuziwulira mumpulira bulungi naye principe eriwo nti gw'atali mu structure yingira bakumanye atali mu ssako ya ghetto yingira bakole ki bakumanye akakatono akaliyo kafune kubanga gwe mugabo katonda gwakoze ki akwadde government ejja kweta omuntu genda ku Bank of Uganda waliwo sente ze bagaba ekyo nakoma okukiraba waliwo omugago gubayitanga Semakolo wa General Party oba mwamuwulirako mu G9 nali nsoma ku Agakani nga yagamba abantu basimbera yini n'abawa sente yeyeke yakikola government ekola bwetyo government eyita mu program kati program eno ng'omwana wa ghetto gwe mukisa gw'olina oyingire mu ssako weewole ozeeyo ne munaakole ki afune bino ebya sekansi okubakwata eyo kati eyo problem gyesobola okugonjola nga twogera n'abaki kuba nabo bantu ngaffe idi wa sekansi ejja kuba na mirembe ng'abaana bayagga ng'abaana bakwatibwa naye agala ekibuga ekikoze eki ekiterere ensonga yammwe ey'okukwata abaana ba ghetto aba KCC enforcement tugenda gyogerako n'abakulu baki ba KCC era bajja tuwuliriza mumpulira obugalo mwako
nzikkiriza kubeera abantu ba mirembe mumpulira bulungi saagala bantu babateekemu koodi za kiyaayi mumpulira kubanga siri muyaayi sibeera mu bintu bya kiyaayi owulira nze ndijja no nandiwadde mu ofiisi yange nga ntudde naye olaba njijja ku ground ekikola ki okujja okukunga abaana ba ghetto sinoonya mulimu kubanga omulimu nkola ki naye ntuukiriza obuvunaanyizibwa kubanga leadership is a service bwe ntuula eri abaana ne basigala nga bakwatibwa babba obusimu beekuba bakwata obadya abantu bafa mbasikoze mulimu gwange mba nina okujja nendaba embeera nagenda nenkuba olukuŋŋaana ewa Gwanda oli mu katale ndoza emyezi ng'ebiri ne bampa obweyamu nti afande nga temunatandika puroguramu zino abaana baali bafa wano nga bakuba obutayimbwa babakwata obubadiya nga kumpi emirambo 3 egigwa buli kiro naye kuba puroguramu lwe yatandika ebyo byakola ki byaggwawo nziri essanyu lyenfuna nebwesigala nga ntudde mu ofiisi ku musaala gujja naye tegunnyamba okulaba lipooti nti nateete bafudde babiri babakubye obutayimbwa kiba tekinyamba actually naye omusaala ziba zifuuse nga ssente za kibi kati aba batambuza eŋŋambo bipuroguramu baddamulira biki ebyo balina koodi zaabwe zibakola ki zebakola saagala babajje ku mulamwa kubanga nze obeera n'essanyu liba liriyo ne famire nze libeera lyange nti mba nkujje mu kibi mu kifo ky'okubba olina ekyokukola ki ekyokukola n'essanyu erisooka liba liriyo ne famire so njagala mubeere bantu bakkakkamu mukolagane ne gavumenti ebitongole by'okwerinda RPC wali State House is on board ono mejja kutesa mumanyi mubeera naye bacoordinator bonna mubamanyi musigale nga mukolagana ki saagala fujjo saagala ki saagala fujjo 2021 wano mu kulonda waliwo ebipiira ndeeba nateete ebyo ebipiira kabonero akalaga abantu abatalina ki bongo aboonoona eggwanga lyabwe ebyo ebipiira tebijja kuwa ssente zitwala mwana wo ku ssomero tebijja kuwa ssente zigenda kujjanjaba mu ddwaliro tebijja kuwa kaveera kalimu mugaati gwakuzza waka bigenda kuseetinga poliisi kukwata oyo akutumya asigale nga yali kasimu aliwuwe mumpulya bulungi bw'obeera eruzira emyaka 4-5 nga yali ki ng'omukoledde paasi tolina kyozzaako tosobola kupangisa looya omukyalo omulese waka ogenda okuva eruze nga bamukola olubuto ne bamuzalamu n'abalongo nina okubagamba ebintu ebitufu nina okubagamba ebintu ebyaddala ojja mulekawo bamutwale bamuzalemu n'abalongo okomewo nga tolina wootandikira so embeera ezo mumpulira manya nompulira embeera ezo tuzeewale omuntu yenna akwagaliza ajja akuyambe okutereeza ekyo kyokola mumpulira bw'oba otunda nkoko ng'ezo agulira ebisero by'enkoko bwe muba nga abakyala mwekolamu omulimu mutunga mulina ebyalaani agulira ebyalaani mumpulira bw'oba olina omudaala mu katale ngeni nateete nga gulimu emitwalo 3 akuweyo emitwalo 10 ekoleki yongeremu naye kasi atandika bino ebyekiyaayi kola kino ng'olaba tekigenda kuvamu kasente kakola ki kakuyamba oyo aba mulabewo obukulembeze obutuufu si bwebwo obwonoona tebwa bukulembeze eki butuufu bannaffe bangi balagajirira ensi zaabwe kati bakaaba bayagga abasudani bali wano bajjudde bayonoona ensi yaabwe yonna yonna mu myaka 2 Sudani eyemamuka bagikubye bagimazeewo byakiyaye ng'ebyo bagambawo Bashiri atufuze bubi myaka 2 omusajja ono Bashiri n'akola ki n'agenda kati emyaka 4 ng'agenze airport ya Katumu International Airport teraba nga nyonyi egwawo myaka egi n'ennyonyi ezaaliwo ng'otawutandika zonna baazookya kati eggwanga abantu yembeera abantu abamu gye bakola ki gye baagala Sudani abadinka mwabalaba ab'ekkongo mubalaba bajjudde makindi okumpi baagala kuwamba abakongo bajjudde makindi bw'ogenda ekabalagala kansanga abasomaali n'aberitria n'abaethiopia bakoze eki nabo balina ewaabwe Ethiopia obunene bwayo erimu Uganda nga 5 naye lwaki bajja wano lwokuba nti ewaabwe teriiki terimirembe
Sudan eyamambuka yali esinga obunene mu Africa. Naye lwaki bajja wano bajjudde mu apartment bapangisa abaana tebakyasoma lwakuba nti wano waliwo emirembe wabe teriiwo ki kagira emirembe gye tulina abamu tebamanyi gye gyava baana bato tulina okukola ki gikuuma. Never take a situation for granted. Katonda bw'abanga akuyambe n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomawo ng'oli mulamu okimwebaliza. Newebaza n'abo abakola abateebaka okulaba nti obeera mu mirembe egyo. Mumpulira omanyi waliwo olwonyenyanyeenya ekino naye nga tumanyi kigenda kuvaamu. Abo abanyenyanyeenya abo be balaba ennamba ki? Mumpulira bulungi. Abo abanyenyanyeenya musajja muganda ddala so obubaka bwange bwebwo. Mumpulira bulungi. Ripoti gyenfunye okuva ewa RPC nti obumenyi bw'amateeka mu Nateete bukendeeredde ddala. Njagala buggwerewo ddala. Tusigale kutunuulira abo abatasobola kukyuka kuba pulogulaamu tesobola kukyusa buli muntu. Eriyo omuntu nga yaliko ekitambo okuva ewa eriyo omuntu nga yaliko ki nga yalogwa nga alina kubeera mu mbeera eyo. Kati leka oyo yaba asigala mu bintu ng'ebyo. Naye ffe abasigadde abaagala emirembe tukyuke tuve mu bumenyi bw'amateeka tugoberere pulogulaamu eno tugifunemu eggwanga lyaffe libulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abakuume. Assalamu alaikum. oyo kisanyi media kimuntu kimanye ekyo kiba mu mitima gyaffe temutulaga weje Ghetto structure, JNW, Obulamu bane tuli wano ne general tumwebaza nnyo olw'okutusaasira ne Major Kuteesa olw'okutuwa obudde. Oyo atajja yatazuula tulina kufaayo nga general watufuddeko. Yenze Sona Akaya Baker eno project general gye yatuwamu ssente mu project general ya ghetto structure. Eno project general tukusaba otuyambe yeyongera okufuuka ekyamakulu okusinga wano. Twetaaga otusaasire nezi machines ne material general ne space general n'ekintu ekirala kyensaba otusaasiremu general. Nateete parish yaffe eno ebadde erimu ebifo ebyo bibadde nga bikola ebintu ebitali bya buntu. Naye kati ffe kye twasalawo okubeera nga omuvubuka tumukolamu omulimu abeere nga wa mugaso mu society ne mu community. Indati obumenyi bw'amateeka n'abantu okwebuzaawo bikoma. Era nsaba general omumbejjero naye sense okubalaba banaffe abaza okutulabako. General tweyanziza nnyo okuba nga mutuwadde obudde bwammwe ne mujja ne mutulabako era nga mulange nga wayogedde byonna byetusabye. Tulina abavubuka bangi abali mu projekiti yaffe betwagala okuyamba naye nga mulaba ekifo kyaffe space yaffe nti tesobola kubanga ekwasaganya enamba y'abavubuka banna abayayana okubanga bafuna kwekyo kye tugabana nakyo wano. So okubanga tulonzemu mubona ne mujja ne mutulaba tusaba era okusaba kwaffe kukuteeke mu nkola tusobole okubanga tuyamba abavubuka banaffe bave mu bikolwa ebitali munsa basobole okubanga naffe batwegattako tusobole okubanga twongera okulaakulanya omuvubuka n'okutwala ensi yaffe mu maaso. Kuba bino byetukola bintu bya mikono nga omwana asomye n'atasomye yenna aba asobola okuyambibwa singa tuba tuyambiddwako ne tuweebwa machine ne space asobola okubanga econtaininga ennamba esinga kuba bba abayayana bangi ne mugundi muno mwenyini mwe tuli bangi naye nga singa tubalaga nti tulina space emala tulina ebikolesebwa bonna baba bajja kujja era baba bajja kisiima. Tweyanzege nnyo tukwebaliza ddala.
Sabo mukama wange Jeno nzikiriza nebaze mwana ono Akaya mu maaso gone Major Tesa. Akaya ali so productive anoonya buli ewali omwana wa ghetto nakugamba komanda jangu tugende waliyo abaana beetaaga obuyambi. Akaya, thank you for that good spirit and keep it. Thank you.